Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga watanaba kubanga osubscribe nga ku mukutu guno ansabye okwate ku kigambo subscribe bw'omaliriza okwata ku kigambo ekyo oteeke oba okwate ka notification bell oba kade oteeke mu all wano ojja kubanga ofuna buli ka message konna nti tutaddeyo amawulire wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Akatambi ako koolaba kakwatiddwa oba kakwatidde ku kamera za Honorable Anyeko Derrick eziri mu maka ge munda era nga olunaku lwabadde lwajjo poliisi n'amagye basazeeko amaka ge agasangibwa wali mu bitundu by'e Makindye nga baazaayaza ennyumba ye yonna. Wabula okusinziira ku mukyala we wayogedde ensonga zino ategeezezza bannamawulire nti abasirikale abazze ne bakoona geeti era omukyala ono owa Anyeko Derrick n'asobola okubanga alagira asikaali we asobole okubanga aggulira abantu abo abakonkona geeti. We yabaggulidde bayingidde straight mpaka mu nju naye okusinziira ku ebyo ebitegeezeddwako leero omukyala wa Anyeko Derrick atugambye nti wabula nga tanaba kubanga akkiriza abasirikale kuyingira mu nnyumba okumwaza basoose kubanga bamulaga ekiragiro kya kkooti oba gye wandiise court order okubanga baaza ennyumba ya Honorable Anyeko Derrick era bw'atyo n'asaba chairman ajje abeerewo nga omujulizi nga baaza ennyumba eno. Omukazi yabadde so intelligent olw'ensonga nti oba oliawo babadde balina bye baagala okubanga abafunza oba nga bateeka mu nnyumba eno okusobola okubanga bakwatirako Honorable Anyeko Derrick. Ajjukira nti ono memba w'ekibiina kya National Unity Platform era nga yakiikirira abantu b'e Makindye mu Parliament era nga yalumbidde olunaku olw'ejjo era mukyala we yategeezezza nti kasa chairman yazze n'ategeeza abasirikale bano nti kati awo bali free okubanga bayingira mu nnyumba okukebera buli kyonna kye baagala nga ne chairman waali. Wabula okusinziira ku bigambo omukyala by'ategeezezza ategeezezza nti amagye agamu gaasigadde mu kolido y'ennyumba nga n'olw'ensonga eyo teyabaganyizza olw'ensonga nti yabadde abamanyi mission yaabwe gye bazzeeko okubanga bakola era okusinziira ku ebyo abasirikale bamusabye nti baagala kutuuka mu kisenge we basula era n'abatwalayo bukolokolo okukakkana oba gye byaggweredde nga combat eya Honorable Anyeko Derrick eno ey'ekibiina kya NUP emmyufu yatwaliddwa amagye nga kussa n'engatto. Engatto ezo nazo zaatwaliddwa era okusinziira ku magye oba poliisi kye yagambye omukyala yamutegeezezza nti zino engatto za magye nga n'olw'ensonga eyo Honorable Anyeko Derrick takkirizibwa kubanga azambala era ne uniform gye baatutte baategeezezza omukyala nti ekyo ekimu ku ebyo ebyambalo abatemula abantu bye basuula nga bambadde oba abatuusa ku bantu obulabe nga babatta babatemula era bategeezezza nti baalabwako oba abatemu baalabwako mu uniform eyo eyeefaananyirizaako n'eya Honorable Anyeko Derrick. Wabula okusinziira ku ebyo abatuuze be bayogeddeko bategeezezza nti baalabye amagye nga gasalako ennyumba ya Honorable Anyeko Derrick nga tebamanyi ki kigenda mu maaso nga n'ekkuba erituuka ewa Honorable tewali n'omu akkirizibwa kusala kabeere omwana omuto era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu atanaba kubaako kyayogera ku nsonga eno wabula nga ye Secretary General ow'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Lubongoya olunaku olw'ejjo wabaddeyo press conference e Makerere Kavule ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform era katono nnyo mu kwogerako ne bannamawulire kubanga tekyayatuukiriziddwa olw'ensonga ezimu ze bajja okubanga batutegeeza mu maaso kokkaawo wabula ye Secretary General ng'omuntu yategeezezza nti bakivumirira ekikolwa ekyo kyakoleddwa amagye ne poliisi okwaza ennyumba ya Honorable Anyeko Derrick era ne gye buli eno tebamanyi ki kye banoonya oba kye babadde banoonya mu nnyumba ya Honorable olw'ensonga nti n'ekitebe baasoose kubanga bazingako ekitebe ekikadde eky'ekibiina kya NUP wali mu bitundu by'e Kamwokya
era okukakana nga geeti n'enzigi zonna bazikoonyekoonye ne bayingira, wabula mbu basanzeemu omuntu asulamu era ne bamufulumya wabweru ku mpaka. Kigambibwa nti waliwo ebintu ebimu ebyatwaliddwa era tebinnaba kubanga bikakasibwa ne gye buli eno. Okujjukizako katono nnyo emabega, ekitebe kino eky'ekamwokya kyalumbibwako amagye ne bagenda ne baggyamu attires oba bewandiise ebyambalo by'ekibiina kya National Unity Platform, ba foot soldiers bye basinga okubanga bambala nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu alina laale agyagenzeeko banga alina waakyadde. Abo abaana abambala red, ebyambalo ebyo byaggyibwa mu ofiisi z'ekibiina kya NUP mu biseera ebyo nga kikyali ekamwokya. Waliwo omukutu ogw'omu gwe ndabye, Map Media ndowooza olunaku olwaleero yataddeyo nti waliwo expectations oba ekisuubirizibwa okuba nti amagye gagenda kubanga gasalako ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekikulu ekisangibwa Makerere Kavule, basobole okubanga baggyayo red attires oba ebyambalo ebyo ebimyufu aba foot soldiers bye bambala. So ne gye buli kati mpaawo ategeddeko oba amanyi ki ekigenda mu maaso oba kikwekweto ki ekigenda mu maaso. Jjukira nti bazingako ekitundu kye baagala oba ekifo kye baagala okubanga baaza, bwe ziba nga enzigi nzigale za kyuma ne bazikoonakoona okutuuka nga abazimenye ne bayingira munda. Okusinziira ku butambi oba katambi kano akalaga nti abasaaki oba bayazizza ennyumba yonna eya Honorable Nyeko Derrick nga bw'omulaba, omukyala yabadde ku pembeeni ne chairman w'ekitundu yabaddewo butereevu nnyo nga baaza ennyumba ya Honorable Nyeko Derrick. Honorable tanaba kubanga avaayo n'okubaako kyayogera, buli okusinziira ku byatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook yasembyeyo okubanga ateekayo akatambi kano, era naffe ne tusalawo kubanga tukakutegeeza oba tukakulaga oba tukuwa updates ku nsonga eyo, naye nga zo ensonga ziri mu kukwatibwako mpola mpola okulaba nga zigonjoolwa, era nga essaawa yonna President Robert Kyagulanyi Ssentamu mawulire gamutuuseeko dda, naye tusuubira nti essaawa yonna ajja kubaako ne kyayogera ku nsonga eno ey'omubaka wa NUP Honorable Nyeko Derrick yabalumbiddwa mu maka ge. Kino nno waliwo n'omulala eyakubiddwa mizibu, era waliwo ne Honorable Mulamba yakubiddwa mizibu. Ono nno nga naye abadde nfanfe oba kido oba mukwano gwa Honorable Nyeko Derrick, wabula ngenda kubanga ndowooza mukuleetera mu vidiyo yaffe genda okubanga eddako n'ekyamukubizza oba ekyamulumbisizza kyabadde ki, byonna ngenda kubanga nzija nabyo mu vidiyo yaffe genda okubanga eddako. Wabula gwe tanaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe, osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ka notification bell oba ku kade oteekemu all osobole okubanga ofuna ka message oba ka notification buli otuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Era gwe yasubscribinga sharinga, kwata mu kashare button yako tambuze message eno etuuke ku buli munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga akakalabiza emirimu gye, era mu nsi yonna asobole okubanga ategeera ki ekigenda mu maaso wano ku butaka, olw'ensonga nti ayinza obutafuna budde, naye bw'oba muwadde kalinki kano asobola okubanga ategeera mangu ensonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo awo, atakuumira mpeera abankuumire. Abingi nnyo benkyakutuusako olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu byavuddeyo n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo akosa n'amawulire agatambula mu ggwanga lyattu erya Uganda ne mu kibiina kya National Unity Platform. Updates ku Kabaka nazo ngenda kubanga nzija nazo mu vidiyo zaffe ezinaaba ziddako. Musibe bulungi, mweraba.